Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo eyambuzizza ekibuuzo wano ng'abuuza nti bw'obeera onaaba eddagala eryambulula biki ebyo by'oteekeddwa okwegobako oba biki by'oteekeddwa okwogerako ng'onaaba eddagala eryambulula. Njagadde mbikubuulire ebyoteekeddwa okwegobako. Ebiseera ebisinga bino bye ngenda obbabuulira byebyo ebisinga obbamalako emirembe. Gwe wenna ng'ogenda kunaaba eddagala eryambulula bino bye ngenda oteekeddwa okubyogera oba okubiraamiriza ng'obigobaganya bye bino. Biwulirize bulungi. Ekisooka, ebisiraani. Oteekeddwa okwegobako ebisiraani kuba ebisiraani ebyo byangu nnyo omuntu okubifuna. Kati n'olwekyo oteekeddwa okwegobako ebisiraani ng'onaaba eddagala eryambulula. Ekyokubiri, olutwe. N'olutwe lwangu nnyo okulufuna. Olutwe luba lwangu okulufuna, nalwo oteekeddwa okulwegobako ng'onaaba eddagala eryambulula. N'olutwe osaanidde nalwo lwogereko oba olaamirize ng'olwegobako. Ekintu ekirala, ebipali. N'ebipali byennyini nabyo osobola okubyegobako ng'onaaba eddagala eryambulula. Obeera olaamiriza ebipali nabyo olina obbyegobako, nabyo bibeera nnyo ku bantu. Obutaganja mu bantu. Obutaganja mu bantu kwegamba obutaagalibwa. Oba okitegeera naye kino olina kyogera bw'otyo singa obeera onaaba eddagala eryambulula, obeera olina kyogera bw'otyo nti obutaganja mu bantu. Okitegeera kugeza oyinza okugamba nti kano kambula kannyambululeko, obutaganja mu bantu. Okitegeera n'ekyo oteekeddwa okyogerako, oteekeddwa okyegobako. Obutaganja mu bantu nakyo oteekeddwa okyegobako. Ekintu ekirala ekyokutaano, obutaweebwa. N'obutaweebwa okwo nakyo oteekeddwa okyegobako. Obutaweebwa kikulu nnyo. Oba onaaba eddagala eryambulula weegobeeko obutaweebwa, nakyo oteekeddwa okyogerako. Kibeera nnyo ku bantu. Abantu abasinga tebaweebwa. Ekyo ndowooza mukimanyi bulungi nnyo. Okola omulimu oli n'akubba, n'okola omulimu oli n'akuwaako kitundu n'agaana okuwa ssente zo zimala ate ng'okoze. Kati n'olwekyo obutaweebwa kikulu nnyo obeere ng'okyegobako. Ekintu ekirala, obutafuna. N'obutafuna nabwo oteekeddwa obbwegobako. Ekintu ekirala, obutaagalibwa. N'obutaagalibwa nabwo oteekeddwa obbwegobako. Obutaagalibwa kikulu nnyo. Osanga omuntu nga n'omwana omuto tamwagala, nga n'omwana omuto wakutunuulira adduka oba nga yeekweka oba nga tayagala na kkunyega. Ebiseera ebisinga abantu bangi tebaagalibwa. Ekyo nkikubuulira. Ojja kisanga mu bakyala, okisange ne mu baami ng'omwami tayagalibwa, mu bantu b'abeera nabo ku mirimu gy'akola nga tayagalibwa, nga banne tebamwagala, buli kaseera bamusongamu omumwa. Kati omuntu ataagalibwa kikulu nnyo oba onaaba eddagala eryambulula weegobeeko obutaagalibwa. Nakyo kikulu nnyo kyegobako. Ekirala, omudibo. N'omudibo gwennyini nagwo gwegobeeko. Omudibo ogwo nno ojja kusanga omuntu yennyini nga yaddiba oba ng'adiba oba nga ebintu bye byafumba nga biddiba oba byatunda nga biddiba. Kati n'olwekyo weegobeeko omudibo ogwo. Oba onaaba eddagala weegobeeko omudibo. Omudibo gwegobeeko. Ekintu ekirala, okufiirizibwa. N'okufiirizibwa nako kwegobeeko. Okufiirizibwa nako kwegobeeko, kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala, weegobeeko agasiraani ago aga buli kika. Okitegeera bw'oba onaaba eddagala ky'osembyayo nga biri byonna bye njogedde obimaliriza, osobola okusembyayo ng'ogamba nti neegobyeko agasiraani ago gonna agamazeeko emirembe. Neegobyeko agasiraani ago gonna aga buli kika. Kijja kuba kirungi nnyo. Ebyo byensobodde okuwa gwe yabuuzizza by'osobola okwogera ng'onaaba eddagala eryambulula. Byebyo bye bisinga okutambulira ku bantu, bye bisinga obbamalako emirembe. 10 byensobodde okuwaako: ebisiraani, olutwe, ebipali, obutaganja mu bantu, obutaweebwa, obutafuna, obutaagalibwa, omudibo, okufiirizibwa, agasiraani aga buli kika. Ebyo by'oteekeddwa okwegobako. Eddagala eryambulula eryo n'ery'emikisa nalibateereddeyo, liri wansi w'eno vidiyo gy'oliko essaawa eno gy'owuliriza eno. Oba oyagala vidiyo eno ey'ekyogo okugiwuliriza oba okulaba eddagala eryo, eri wansi w'eno vidiyo. Ye yasooseeyo ne kuddako eno vidiyo gy'oli mu kuwuliriza. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbibabuulire nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mubitegeere. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza kyonna ky'oyagala okumbuuza, nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 077 7 87 34
0 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.